mukazi yavuddemu mu nnyumba Joani ennyumba yagivuddemu naddayo mu kazigo ke asula awo ku butanka mukaaga wasula mukikubire mu ngalo ez'amaanyi so omulimu gwe tukoze omukazi asobodde okwabulira enju yavuddemu naye omwami naye takomawo buli lunaku akomawo lumu naye lwaza ajja na mukazi mupya lwazze ajja na mukazi mupya ati osula mu nju yekka bawo yalinga mutiitizi tasula mu nju yekka kale embeera ze ye muntu abeeranga n'abantu abo abakyala ndowooza najja n'abalambuzanga kubeera nafunako information okuva mu batuuze bwe yaleetanga nga nze siriiwo yabaleetanga nga abalambuzanga bwe yazimba alina omuntu gwasula naye mu nnyumba mulenzi oyo yannyumizaako nti bagula kapoloti bamuyitani Trevor mwana wa muganda we yannyumizaako nti ono yasindikanga ssente yafissaako n'agula akapoloti ewalala akatali akaawo so nangulo yagula poloti endala ekyo kiproving ebigambo bya looya eyanoonyereza n'agamba nti waliyo poloti endala yagula poloti ey'okumeka ey'okubiri ali abekyalo bakimanyi buki bulungi lwekyo badde okimanyi nti bawa alinayo poloti endala era mu maanyi gaani mu maanyi goono kati walaba bino nga bimutabuseeko akasente kaweddewo kwe kugikuba bbeyi kubanga alaba ono alanduse nnyo agenze wano agenze wali nga tinaye okugenda yalina okuteekayo akaki kati n'asalawo n'agitunda kati ke kasente akazikiza buli kasigiriwe kakumibwa buli kasigiriwe kakumibwa buli kasigiriwe kakumibwa munda omwo nalimu n'ennangulo nemubuuza ekibuuzo omusirikale olwo avuddemu n'omusirikale mwali mubuuza ekibuuzo njagala ompe ensonga enkulu ennyo ey'amaanyi ennyo ekugobya omuwala oyo mu maka ge naŋŋamba omuyita otya ne mugamba gwe jjozze okkubira emiranga abali kukola ku nsonga z'obayita otya naŋŋamba ensonga esooka omuwala oyo yali yakadda wabweru okumala ennaku ezi lwekyo owuliriza nenzijja nennyingira mu nnyumba nensulamu olwo olunaku kuba yajja lwakusatu n'asulamu olunaku olwokumeka olwokuna najja n'asulamu mu nnyumba wasulamu mu nnyumba enkeera ng'agenda safaari agenda kukola wala n'asiibula lekyo ono naye n'amusiibula n'amugamba kale oba ogenze safaari genda okole ofune okole ki odde akowakogera wamugamba baidali ajjamu kamu anti nkuwulira kaakati wamaliriza okumusiibula mwami nangulo teyagenda ono yali amanyi oli agenze kumba oli takoze eki tavudde waka ono olwafuluma agende ku dduuka agula ebintu nangulo n'abuuka ekikomera n'agwawa munda ng'ono amaze okufuluma n'ayingira wansi w'ekitanda tugende mpola ennyumba eri ogimanyi ngimanyi ekyali badde ekikomera lwe lusaalu yes kikoma ku lusaalu eyandibadde geeti noono yennyini yanoonya wayakola ki wanoonya twanoonya we tuwukira tuyingire munda waabula ye yayitawa kati abuuka agwawa mu kikomera ayingira wansi waki w'ekitanda onadda okuva ku dduuka ng'ali ku ssimu omukwano jangu gyendi omwami agenze safaari mbu mu budde obwo bwennyini tuli ku mboozi tunyumya kubuulira yesewo tuli ku poliisi abinnyumiza nze ntudde wano omusirikale atudde wano nangulo yoona abitubuulira ayinnyonnyola ensonga yoyo yamugobya mu maki mu maka Vicky n'ekitanda saakikuba ekifaananyi n'enkibalaga ekitanda tekijjaamu muntu leka bampe emboozi ontyo ojja kuwa difensi yo kaakati ono wajja n'essimu mu budde obwo tewayita ssaawa 2 ng'omuvubuka azze waliwo yajja mu nju naye nga ye ali wansi waki wa kitanda mbabuulira mbu oli omusajja yajjamu engoye biva mu kigambo kyani oyo omusajja akola atya yajjamu engoye ono gwe yakubira nga nangula ali wansi w'ekitanda
yajjamu engoye nga Nangula ali wansi waki wa kitanda ne beebaka n'oyo nga Nangula ali wansi waki ekitanda kye beebakako Nangula kiri wansi awuliriza bano byonna bye bakola ki. Kale tubaaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo mu bitundu ebyenjawulo ku mirimu egy'enjawulo w'osinzira okubeera ng'okakkalabiza ensawo nno weetwagala eva tubeere nga twekipingira ku mirimu gyaffe naye okukola obukozi ekyo tekimala oba okuteekamu obuteesa amaanyi olina okwongeramu obuyiiya mu ekyo ky'okola oba ky'otetenkanya. Omutunzi wa paani noonya kiki ky'osobola okwongereza ku paani buyiiye ki bw'osobola okwongera ku paani wabeera ow'enjawulo okusingako okuwa abalala. Ebyo nno bibeera bigambo bya ba motivational speakers naye nze siri kigwamu abo wabula nkubuulira ebiri ku reality oba nkubuulira reality ali ku ground. Nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky exclusive. Nsaba video soko giweka like kijambeko kubanga edduka ku misinde jamanyi information etambule etuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Tukusaba otwegateko ng'osubscribinga ku Mukutu ofunenga latest updates ne latest information okuva buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Ensonga zikyagenda mu maaso era tukyagezaako okuba nga tuzifollowinga era twagala n'okuba nga tuku-updatinga all the time obeere updated. So Rachel Nakazi ne Kenneth Nanguro Mwesigwa abafumbo abaali ababiri nga kati bafunamu ebibasoomooza tonyiiga oli mwami wo oyo taata w'abaana bo kyogere kale nti taata w'abaana bange yeye yafuuka mubbi yafuuka mulabe wange muli balabe yafuuka kuba omuntu wayagala okuttira okwogezaamu emirundi ebiri n'osimattuka olowooza oyo oba omuyita otya tegirina bukakafu nti gyaliwo ate nga n'enkovu nziina gwali mukwano gwammwe tekiriyo kubanga oyagala kutta munno neguguba mukwano kyogo gwe bw'abanga mukazi oba wamugoba nadda oba wamugoba dda ng'omutya oba omwekengera awe tuli mbuuliza ku bantu Siibye Mutyenjo bannyabo ne basebo amannya agange mpitibwa Nakazi Rachel. Kadaama akayanira ebintu bya Kadaama alwanirira eddembe lye n'amaanyi ge. So Nangulo ge yatwala gamba omwami wange Nangulo ge yatwala eyali yeefuula nti kale nti nali manyi nti nina omuntu wange mwagala genda muzimba future abaana bamwe babeere bulungi nze nali nsinga kukolerera baana si ye baali baana be bantwala okukolerera si ye kale awali abaagalana tosaayo kigambo kyo owaye ebigambo bibe bitono mulaavu toteekayo kikyo okimanyi bulungi mbuulizaako ku bantu abantu mwenna nojja kunyongera ku ddoboozi abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kufollowinga nsonga eno n'abasobodde okuyambako ku lekyo kubanga ebintu bino byatandika tubeebaza wankubadde ebimu bikyakalubye olw'embeera emu oba endala naye abakyasobola okumuyamba mwongere okumuwa obuyambi obanga era tekinnaggwa akyali bubi mu bwangu obw'ekitalo oba obuyambi obwo buluddewo okujja era ebintu bino bigenda kuggwamu amaanyi olw'embeera ya Uganda abamu bagimanyi naddala ffe abatera okutambulira mu bintu bino biri na bino ebiseera ebisinga ekintu muba temukitaddemu mu maanyi kiggwamu amaanyi. Amanya agange nina amanya nkozesa ga mirundi ebiri kuba nina abagezaako okungoberera n'okunnoonyaako ne balemwa oba ng'osobola okunnoonyaako ku kitimba walala wonna nkozesaayo Mbalire Robert naye ng'erinnya ettuufu erimpitibwa nga nze Mbalire Wumalu naye oba oyagala okunsaakinga kozesa Mbalire Robert. Awo tetujja kugendawo details nnyingi butya amannya bwe gajja ne gaawukana wessebo. So abatulaba
Ndeese omwami Umaru ono ye muntu ali ku ground ku kitundu amawulire amalungi gaalina gasoose okutuwa okusinziira naffe bye tuzzeeyo ne tulaba ne tufuna information era ne tukakasa. Nze nabagamba sisirika ku nsonga bwe mba nsimbudde ekigere kyange not until ng'ensonga eyo egguse. So nzize ne Rachel abawe updates ku biriwo era tubabuulire n'ekipya ekiriwo, then nzize ne Umaru atubuulire Robert okay atubuulire ensonga nga bwe zikola ki bwe ziri. Amawulire amalungi gasoose okumpa nange gengenze ne confirminga omukyalo Gambia yakoze atya. Kyale ennyumba yagiddukamu wangi yagiddukamu n'addayo mu kazigo ke yawali ekaabuma ku butanka mukaaga yaddayo mu kazigo mwe yali apangisa ennyumba n'agiddukamu. Rachel n'amulekera amaka naye kuba omusajja ye tannagaddukamu. Asulawo buli lunaku? Si buli lunaku. Leero wajja kuba nanyumizzaako mbeerawo naye nanyumizzaako ne mukwano gwange omu nga nina embeera gye ndaba ng'omwami takyakomawo nga wabadde akola ki nga bw'abadde adda wabadde akomawo. Neba nti aliwo naŋŋamba nti takyadda nga luli naye ennyumba alinga nga gye yafuula loogi mu nnaku zino era. Wafuna omupya atalina kyamanyi ng'amuleeta nga basulawo ng'amugamba ekyayasa amadinisa gano ababbi baali banyingiridde ne bakubaakuba enzigi ne bakubaakuba amadinisa. N'olwekyo ensonga ezo ntya mu nju n'ekirala ngoba ku fayiro kwabo bensuubira okuba nga bajja wano ne babba be bano era beebo be baali bamumenya ekiro okumubbako ebintu bye era kyekimukanga. So ensonga zino tuziviire ddala wansi. Obuzibu buli ludda wakati sofa abantu tubalambululire. Kyensaba bannayuganda bannange ensonga eno si nnyangu. Bwe tuba tusobodde okufuna bba w'omukyalo oyo nga poliisi oba emukutte oba LC emukutte oba amagye ge gamukutte mbadde nsaba nti asooke akeberebwe. Kuki? Kuba tulina eddwaliro lya Kiruddu, tulinawo eddwaliro lya Nsambya, tulinawo eddwaliro lya Mulago mayitirivu. Basobola okusala obwongo ne babuggyamu ne babulongoosa ne babuzzaamu. Ekyo soogedde nti oba njogedde bubi naye olw'ebiriwo. Lwaki ate? Kubanga omwami oyo akyasobola okukosa abawala bangi ng'oggyeko lekyo. Atya? Anaasigala ng'atambulira mu mbeera eyo n'entegeera ye. Abawala abatamumanyi nakati baalina ajja funa chance akozese pulaani gy'alina era akozese chance eyonoona ebintu ng'era bwe yayonoona ebyalo ekyo. Eyo si defamation. Osiga omuntu akasanga okozesa amawulire agatali matuufu ku yo oluusi. Kati we gaba nga si mawulire malungi oba nga tegaliiyo olwekyo ekimukaabya ki? Bangi nnyo naye tebavangayo yali eyinga lwaki nze nfuna bu vidiyo bungi obw'abawala bajja mu inbox yange bajjabo maybe be yali akwanyeeko be yali nabo abamuweereza kasente okuva ebweru alina n'abalala yali akakasente ng'abalimbanga bw'atalina mukazi we nabeerera e Dubai eyo bw'abalimba mbu omukazi twayawukana dda kumbe bw'ajje ne mu minibox yange ate nga bali abalimba asobola bafunako kasente. Wayogerako Nanguro? Nanguro Kenneth olunaku lwe bakwata omuwala oyo natwala obudde n'engoberera ensonga eyo n'eŋŋamba nedda nange nina omwana omuwala ate nina abantu bange baliwa bali bweru embonaabona gye babonaabonamu gye nalaba kitegeeza n'ono gye yakola ki gye yayitamu nenkwata ekkubo nengenda ku poliisi nensanga omwana oyo nga bamutadde munda yali tebanaamuteeka munda ne mubuuza ki ekikuggisaamu engatto okuteeka mu kkomera naŋŋamba we bandeese wano ne bba wange yali akyamuyita bbaawe kubanga ensonga z'amaka singa tezaali z'amaka ono senga musibe otyo naye engeri gye zaali ez'amaka omusajja abaamuta n'akola ki
n'agenda. Ensonga ezo ofiisi y'ebyamaka nga yerina ogimaliriza. Naye ono kyekibuuzo kye namubuuza nti lwaki ggwe bakutadde munda ate omwami ne bakola ki? Ne bamuta. Mwenna mwandigenze. Poliisi n'ennyonnyola n'eŋŋamba engeri gy'azze n'obusungu obungi balina omukkakkanya. N'eŋŋamba kale katulinde we binaaba. N'enkeera ku we namanya nti asuzeeyo n'eŋŋamba nina okukeera ku makya ntegeere ku nsonga ezo bulungi era nzitegeere. Ne bampitira omuwala oyo n'enjogeramu naye ku makya. Ku kyalo kwennyini omuwala n'aŋŋamba nava bweru ewaka mu maka gange nazimba nga mpeereza ssente okuva ebweru. Bwe naweerezanga ssente okuva ebweru omwami wange n'azimba ennyumba mu maanyi gange. Ne bye yakolanga byonna yabikolanga mu maanyi gange, engoye, pikipiki gye nagula byonna yabikola mu maanyi, nabimuweerezanga biri mu maanyi gaani? Mu maanyi g'oyo. Ne ŋŋamba ate kijja kitya okwefuulira nga omulinamu n'abaana? Naŋŋamba n'ekisinze okuntwala ewaka nsobole okulaba ku baana bange, n'ekirala nsobole okuddayo mu maka gange. Mu nnaku ennyo yampisa bubi nnyo n'ensalawo ngende mpangisa akazigo nga ankuba buli lunaku ayagala kunzita. Ne ŋŋamba naye obuzibu obwo nga bw'amaanyi. Kati bwe yannyonnyolamu ne ntunuulira nga omulenzi si mutuufu. Kati ne mubuuza ku by'abaana n'aŋŋamba n'abaana bange simanyi gye bali. N'ekyokubiri mu maka gange ge nazimba sikyagasulamu okuva ngenda nava ebweru okumala ennaku mmeka? Nnya. N'ennaku ze nakomawo okuva ebweru mu nnyumba yasulamu ennaku mmeka? 2. Ne ŋŋamba nga kinkutteko nnyo kuba nange nina abantu bange ebweru. Nabo bayinza okufuuka ono kyali. Ne ŋŋamba nedda. Kati bamala okumpitira n'enjogera naye omwami Nangulo Kenneth n'ajja ku poliisi. Olwekyo bino tewabimanya kati biwulirize. Wamala okujja ku poliisi ne yeesogga akaduukulu ka by'abamaka ofiisi ako ng'ono ate asibiddwa eri ku poliisi y'abano egy'emisango gya bulijjo. So si ono oli we yajjira baali bateekeddwa okuyita ono bonna bagende mu ofiisi mu ofiisi ya byamaka. Naye ono tebasobola kukola ki? Kumuyita. Nangulo Kenneth we yayingira ofiisi nasooka ne mmuleka n'ayingira. Ne nindamu eddakiika 2 n'atuula. Bwe nalaba ng'atandise okwogera nange ne nkola ki? N'oyingira. Ne njeesogga. N'atuula wano. Ne ntuula wano. Omusirikale n'atuula wa? Maaso. Nangulo Kenneth n'agamba mukazi oyo omuwala kuba teyayita mukazi wange naye ng'amulinamu abaki? Abaana. N'agamba oyo omuwala yamuyitanga muwala? Yazze ewange n'ayasa endabirwamu zange n'atwala n'ensawo z'obumonde mmeka? 3 ne ssente enkalu. Njagala kumuggulako omusango ogwa massive damage ogw'okumenya endabirwamu bamwongereyo ekibuye. Ne mugamba naye lwaki tolinze ensonga zino n'ozikwata kintu kikulu ng'ovuga supiidi nnyo omuwala ng'ate n'omuwala byalwanira bibye yabikolerera ate nga naawe okimanyi kituufu yabikola ki? Yabikolerera. Naŋŋamba ekituufu naye yayonoonye ebintu byange. Ne mugamba ne byayonoonye byabadde bibye wankubadde yakwesezza busungu. Ne mugamba njogeddemu n'omuwala ekyamukozesezza ensonga eyo we yajja okulaba abaana be wagaana obba mulaga. Ekyokubiri mu kudda mu maka ge yasangamu omuwala omulala mu nnyumba gye yazimba. Kati ne woobeera ggwe nga ggwe wawasa omukazi n'osangamu omusajja omulala ng'olina ekikuleese obusungu bwe bukukwata n'ejjambiya osobola ottema omuntu n'omutematemamu ebitundu. Ne mugaagwe ku busungu bw'olina senga wasanga oyo omuwala n'omusajja mu nnyumba wali omukola ki? Kaba kavuyo. Naŋŋamba oba ggwe omu ku bo abazze ewange ne bakuba endabirwamu ne mugamba ŋŋenda mpola.
olabula akanga olabula kati nalaba alemedde afa anasikaali omuwala ono omukazi askari oba omusirikale omumanyi omusirikale agamba Nangulo Nangulo amugamba tugulewo fayiro Nangulo yagamba omusirikale tugulewo ki fayiro otyo eyoono gamugamba ye fayiro eyo ng'eyita mu supiidi nnyo lwaki tolinzeeko alinde ki olindeko basooke boogerezeganye ng'abantu nga Nangulo agamba sisobola kuteesa na mukazi oyo sisobola kwogera naye nga muganga otambudde supiidi kyova nkwata essimu emu nenjikuba wenjikuba neyimiriza Nangulo Kenneth n'omwami n'oyo omusirikale n'agamba tulinde bakama baffe bankubidde ki essimu soke tubalindeko tulinde n'ono gwe basindika jje n'omuwala ono aveeyo munda ne tugumiikiriza obudde bonna we baatuwa kati mu kugumiikiriza munda omwo nalimu ne Nangulo ne mubuuza ekibuuzo omusirikale olwo avuddemu n'omusirikale mwali mubuuza ekibuuzo njagala ompe ensonga enkulu ennyo ey'amaanyi ennyo ekugobya omuwala oyo mu maka ge otyo kuba oli musajja nange ndi muki musajja mpaayo ekintu kimu oba bibiri ebiyinza okuntula ku mutima nenkakasa nti kituufu ono omuwala ali asaana kugobwa mu maka naŋŋamba omuyita otya ne mugamba gwe jjozze okkubira emiranga abali kukola ku nsonga z'obayita otya otyo ekibuuzo kye nnakola ki oba oyagala omusirikale akole ku fayiro ye ku fayiro yo si mugandawo si baabawo si kojjaawo lwaki yagala akole ku fayiro yo bw'olinawo omuyita kibuuzo kyaddamu kibuuzo kuba yambuuza ng'alina okunnyanukula nange nkole ki omwanukule naŋŋamba ensonga esooka omuwala oyo yali yakadda wabweru okumala ennaku ezi lwekyo owuliriza nenzijja nennyingira mu nnyumba nensulamu kwolwo olunaku kuba yajja lwakusatu n'asulamu olunaku olwokumeka olwokuna najja n'asulamu mu nnyumba wasulamu mu nnyumba enkeera ng'agenda safaari agenda kukola wala n'asiibula lekyo tyo mukazi wange ngenze kukola ngenze wala ngenze safaari mpulira ono naye n'amusiibula n'amugamba kale oba ogenze safaari genda okole ofune okole ki odde ogenda kunsangao wamugamba baidali ajjamu kamu anti nkuwulira kaakati wamaliriza okumusiibula mwami Nangulo teyagenda ono yali amanyi oli agenze kumba oli takoze eki tavudde waka ono olwafuluma agende ku dduuka agula ebintu Nangulo n'abuuka ekikomera n'agwawa munda ng'ono amaze okufuluma n'ayingira wansi w'ekitanda tugende mpola ennyumba eri ogimanyi ngimanyi ekyali badde ekikomera lwe lusaalu yes kikoma ku lusaalu eyandibadde geeti noono yennyini yanoonya wayakola ki twanoonya we tuwukira tuyingire munda waabula ye yayitawa kati abuuka agwawa mu kikomera ayingira wansi waki w'ekitanda onadda okuva ku dduuka ng'ali ku ssimu omukwano jangu gyendi omwami agenze safaari mbu mu budde obwo bwennyini tuli ku mboozi tunyumya kubuulira yesewo tuli ku poliisi abinnyumiza nze ntudde wano omusirikale atudde wano Nangulo yoona abitubuulira ayinnyonnyola ensonga yoyo yamugobya mu maki mu maka n'ekitanda saakikuba ekifaananyi n'enkibalaga ekitanda tekijjamu muntu leka bampe emboozi ontyo ojja kuwa difensi yo kaakati ono wajja n'essimu mu budde obwo tewayita ssaawa 2 ng'omuvubuka zze waliwo yajja mu nju naye nga yali wansi waki wa kitanda mbabuulira mbu oli omusajja yajjamu engoye biva mu kigambo kyani oyo omusajja akola atya yajjamu engoye ono gwe yakubira yakwata ka vidiyo anti nkunyumiza biva mwani mu Nangulo Kenneth Nangulo agamba nti omusajja ono gwe yayita nga Nangulo ali wansi w'ekitanda
yajjamu engoye nga Nangula ali wansi waki wa kitanda ne beebaka n'oyo nga Nangula ali wansi waki ekitanda kye beebakako Nangula kiri wansi awuliriza bano byonna bye bakola ki naye ng'ekitanda tekijjaamu muntu ne bw'aba mwana muto tasobola yitamu waleeta omusajja mu nnyumba y'omusajja nkubuulire omusajja muyaaye bonna banneiba ab'okukyalo bamanyi ekyahapeninga ojjukira nakomawo nga leero banneiba tebamanya byamunju akavuyo ako akaaliwo ekiro we yayagalira okunzita kwe kugula geeti nenzigulira abanneiba ne bayingira ke basooke batumalireyo ojja kutubuulira ekituufu ekyaliwo ontyo kati bano we bamala emikolo ng'oli akyali wansi ne bamaliriza byonna buli kimu ne bakimala ng'omwami Nangula Kenneth ali wansi awuliriza bino byenkunyumiza biva mu Nangula ntudde wano omusirikale yoono yagumiikiriza mpaka musajja kutuuka ku omusajja n'amaliza no n'atoola ne ssente n'aziwa omusajja n'amugamba tolinaamu nkuole biva mu Nangula sisala bigambo ono omufunze yawa smart wire akasente akasiimo yamuwola n'amugamba genda Nangula ali wansi waki wa kitanda byonna abikola ki abifuna abiwulira abiraba bamaliriza omwami ayambala engoye ono amuwerekera Nangula yagumiikiriza byonna tikunyumiza biva mu ye sipanga bipange sipanga biki bipange n'omusirikale netuddayo olwaleero emboozi eno agimanyi buki bulungi ng'ono awerekera omwami ono n'akomawo mu nnyumba Nangula n'ava wansi w'ekitanda n'amugamba mukyala emivuyo ogikoze obukakamu obwa mwami Nangula Kenneth mboozi ye amuliiridde omukazi ku kitanda kye ku buliri bwe afulumya agenze olwo ye avaayo koona dadi nkunyumiza bya Nangula owakana kubanga y'ensonga enkulu egobyani egobya Rachel gweyinza okuba togimanyi naye y'ensonga enkulu egobyani egobya Rachel nakkazi kati Nangula avaayo amugamba mukyala wange okoze emivuyo obadde omanyi nagenze kono mbadde ngono olwo wamuddamu ki nze sitole gyanyumya mpya nnyo ku nze sirina kyemmanyi ontyo kati amugamba kale bibaddewo bityo nga Nangula akwata ekkubo mu bukakamu ng'agenda ku mirimu gye teyamukuba wadde oluyi teyamusambako teyamuvuma n'amugamba mukazi wange ngenze kukola olamusibula ogwokubiri mugamba kale nkiwulidde era weebale nnyo weebalire ddala nkitegedde mpaayo ensonga ey'okumeka eyo mu matu teyammatiza nga nze teyammala nga nze omuntu nalaba nga ebulamu eganye okuyingira kati nembuuza afande omwami ono emboozi gyanyumiza ogiwulidde ngiwulidde wobeera gwe ne bakunyumiza ebintu ebyo gw'olaba bituufu kaafande mulimu abasajja abagumiikiriza bwe yayogera si kimuluma mukamwana eri abasajja abagumiikiriza n'akusanga naawo n'akuyitako nombeera ne mu nnyumba ng'ali mu kiyiga anaaba n'akuvaako afande ne mugamba kale atuweeyo kapaati ak'okumeka ak'okubiri tuli wono asikaali ono ye Nangula katebe nze ndi wano aŋŋamba lwali lumu ne ŋŋamba era omukyala olwo luli luyise talina kye yamukola waloga omusajja talina kye yamukola ne ŋŋamba Nangula ng'alina akatima akalungi takuba nakuba n'asirika yadde osooza nga nze emboozi eyo bambisi teyanyingira mu mutima nga ŋŋamba mpa entuufu ennyingira mu mutima mmanye kuba oli omuwala ali mu bulumi ekisooka oligamba asikaali manya afande nti oyo omuwala ayogera nnyo gwe gendako ebweru olekewo famire yo olekewo abaana bo ogende ebweru okuba ekyeyo emyaka 5 nga tolaba ku famire yo odde nga byokoze babibbi ombulire woonaategeera nkimubuuza tuliwa ku poliisi ne ŋŋamba omusirikale ne mugamba oyo omwana mumulaba omuwala tayogera nnyo naye ekimwogeze nnyo alina obulumi ku ki mutima
era senga tabale talina bulumi ku mutima muwala mukkakka naye kati n'ekyokubiri talina bamuyamba era siba kusituka nze genda ku polisi ekyatwala omwami Nangulo Kenneth ku polisi yali amanyi ono omuwala teri yagenda mulondoola ng'amanyi teri awondera kiwedde agenda twala kintu kye akikube bulungi akiggale kuba yali amaze okufuna akasuwa kwakitwaliro kiggala. Ensonga ey'okubiri gye yakuwa ensonga ey'okubiri gyampa aŋŋamba esooka ogiwulidde bulungi lwekyo mbiwulidde awo tugenda kujja tugitereeze ey'okubiri nali ninawe yali alina waali ng'ono omukyala yamanyi oli aliwa aliwala naye nga yawulirako ku ssimu z'ekiro nga zimukubirwa naye kyekyasinga okumbuzaabuza emboozi eyo Nangulo Kenneth awasinga okumpulira wali wamu yakubuzaabuza tonda gitunyumiza anti ndikubuulira nga sinnaba gikunyumiza kuba nze yantuula mu mutwe ontyo mu luvannyuma lw'ennaku 4 yali amaze okukwata oyo n'omusajja lwe yakoma n'osula muki mu nju yiri emboozi ye gyanyumya tuli yakoma okusula nani n'oyo muki omukyala mu nnyumba naye luno olulala simanyi ennaku zeeyongeramu zitya awo we nabulira zaava ku nnaku nyono ze yasula ewa Nangulo mu nju kati kweyongerako olunaku oluki olwokutaano lwatanyinyonnyola lwajja lutya yalusulawo atya era lwajja lutya ate okuddamu okukwataani lwekyo muwadde amatu n'omusirikale amuwadde amatu agamba atya oyo we nava ewaka yali amanyi mpiseemu ngenze safaari wala ontyo ngenda omulaba mpitako ku pikipiki mukazi gwe yalesewo n'afuluma ebweru naga oyo siye mukazi wange ow'ekikye tabulwa ndukuwa mpulira naye sirukuwa nti lwange luva mwani luvudde ku alunyumi omuwuliriza katerere Nangulo Kenneth n'agamba naye siye mukazi wange ayitawo embiro naye kamugoberere ndabe wajjalaga agenda omugoberera nga yaani nga ye mukazi we Rachel mukazi we Rachel n'atuuka n'amulaba n'ayingira mulongooso mukazi wa mukyala wa Kenneth n'atuuka n'ayingira mu nnyumba Nangulo Kenneth n'ava ku booda nga n'oyo avudde ku booda ontyo pikipiki eno yaffe maanyi ga kifuba bajaaji oyo n'ayingira munda mu nnyumba Nangulo Kenneth n'afuna kaduuka waatuula n'atumya soda n'atumya ne chapati n'alinda mukazi we ne bamaliriza bulungi nnyo emikolo mpampola emboozi onsobola okumpa nkunyumiza luvamu oli alutuwa Nangulo yagoberera mukazi wo omulundi ogwokubiri okuleka guli gwe yamukwata guli ogw'omu nnyumba guveeko lubonna baamulira ku kitanda waggulu nga yakiri wansi ne bawerekera omukazi n'agenda n'agamba it's okay kati omulundi ogwokubiri amugoberera ku booda amulaba ayingira akazigo k'omuntu omu yaatuula kaduuka niyabbaaya agula chapati na soda abituula abirya bimukka emmeeme n'amulinda abasajja muli bazira nkunyumiza emboozi amaliriza ono amaliriza emikolo gyakolebwa kati awo Nangulo n'atukakasa atya nti ono bwe yayingira eri munda emikolo gyakolebwa ye yamanya nti ye yanyo mbu okulwayo ke yalwayo munda nga kekadde katera okulwa naye saamanya naye mbu okay n'entuula nga nyumiza emboozi emwawula nani ne Rachel tokaaba musajja we era taata w'abaana bo sobola kaaba olw'ebyo kubanga obulimba singa bibadde bituufu wulira nandibadde oba ŋŋamba neefula omanyi omuntu omuyaayi oba omulaba ayinza okwefuula akaaba ku ssaawa eyo naye ate bwe mbiwulira nyongera okubeera strong go ahead omukyala ayongera okubeera strong kaakati Nangulo Kenneth we bamaliriza emikolo n'oyo akyabaketta atambula addayo ono agula emmere mu katale wali we bayita waliwo akakuuba we bagula emmere ng'oyingirayo munda awo kino yakikunyumiza oba tewakimubuuza ekirwa omukazi yamuyitako oba ye bwe yalaba nga bamaliriza ye yeemulula Kenneth yeemululamu ono n'avaayo then era n'addamu n'agoberera Kenneth n'addamu n'agoberera omukyalo ono
ono n'agenda mu katale n'agula emmere. Wamala okugula emmere ono nadda ewaka amakowukowu agenda afumbeko. Nkunyumiza Nangulo Kenneth ajja amugamba kakasa si defamation bituufu byava mu kamwake. Kulikayo gy'obadde nende leero sigenze olinnye piki weeti ne weeti mubadde wano ne wano asomera musomere n'obwezi obwokubiri. Nangamba musajja munnange kwe nava neŋŋamba kati kanoonya omukazi ow'okumeka wangi alina ku bujulizi ate tewamubuuza nti kuba smartphone yali agirina olwedde yadde akafaananyi. Nangulo namubuuza ekibuuzo nti tetuganye byonna yabikola kubanga wobeera olondoola mukazi wo ebifaananyi obikola ki oba nabyo okwata ku bifaananyi nasanga nga musakate emiggo bayinza ojjayo bujja n'ogamba bannayo ngoyo ni mukazi wange. N'ekyokubiri mu nnyumba mwe wali olina osobola okuvaayo n'okwata n'amaloboozi gali agobambi ayinza okuba tayagala kuswaza mukyala maama w'abaana be kuba kati nkubamu ekifaananyi lwekyayimbira waggulu ne smart waya gwe yeesasulidde nga ye ali wansi eri. Ezo recordings batezeetaaga kuwulirwa. Mwami Kenneth bw'oba ziina ezo zitwale ku poliisi tozireeta mu mawulire. Mu mawulire tazireetayo kuba si walungi. Kaakati we mubuuza ekibuuzo ekyo nti osobola okutulagayo akafaananyi konna akalaga nti omukyalo oyo wamulondoola kuba mu kumulondoola tuyinza butamukwata bifaananyi kubanga omwami oyo alina simu ya smart ate ku mutimbagano tavaako. Ekitimba akitegeera ekyokubiri talina kyatamanyi yali n'obudde obusobola okukwata ono omwana yabulina n'we yatuulira okulya capati n'ennyumba yandigikubye ekifaananyi nemugamba naye tosobola kutuwaayo oko buntu butono butulaga just nze newondagako nti ye n'ennyumba yoona omulenzi omuwala mumanyi nze ndaga feesi ye nze bino mbiveemu. Nangamba oli musajja munnange nze nkugambye ebyo twala ebyo buwulira byange ye kitonvaako. Tumaliriza akuwa ensonga emufunyisa namba mmeka zebyo yemboozi ego byono mu makage ge yazimba ennyumba ye gye yakolerera emyaka katono naye nga talina na evidence eraga ebyo bintu. Rachel gali gwe wakubira okuyingira mu nnyumba y'omusajja nga bba wagambye nti agenze safari yali ani era omusajja oyo mukyali in contact naye kati kankobuulire tunula wali nali nakava ebweru mwenyini yeyanona ku kisaawe nemuwa emitwalo egi yaligamba mu motoka talina mu mafuta yeyanona ku kisaawe ne tutikka ensawo keesi najja ne keesi zaali bbiri ennene n'ensawo y'oku mugongo nga njikutte yeyantwala ewaka kati mukuntwala ewaka mwenyini n'atikula ebintu mwalimu zitaabu z'abaana 3 byonna nga ndeese ebintu ebisinga obungi nga omanyi omuntu bw'anadda azze waka kubeera n'abaana be ndeese ebintu ebimu ebyawaka biri mu keesi okubisumulula byonna birina mu simu muno n'essimu gye nali muleetedde iPhone nenjimuggyako bwe nalaba nga ali mukola bintu bya kisiru ebyo nga ankubye jjukira yannonanga leero ku kisaawe enkeera waalw'ekiro kwe kuntabukira kwe kunneefuulira ng'akuba kutta nabe banyumiza ebyo kati anti wantwagala otubuulire wano ye wakkira kava bino byonna bipya gyendi talina we yakkira kava sirina muntu gwe naleetako mu nnyumba n'omu omuntu wakava ebwerwe gw'olaba kijja gw'olaba bigatta bw'otugamba tugattire dotisi ebintu tebigatta tosobola kuleeta muntu mu nnyumba kanye imagine omuntu agenze embu agenze mu safari gwofa amangu agoleete bw'abasangamu n'abatema because ekintu ekyo akirina mu birooto yakyagala nnyo ki happening at least afune omuntu gwankwata naye bagambe nti ennyumba nagimugobyemu lwaki kati ye yasala wakigattewo akireete buleesi akiteekewo ennyumba ebadde etundibwa nagiteeka ne ku TikTok kati mu biseera ebyokupapa ndowooza yagamba ennyumba engeri gyeri mu process etundibwa kuba bamuteeka ku kakalu abapoliisi ne mbatwala ennyumba weeri eyo ebyo byonna byanyumya bipya
Tobiwulirangako? Sibiwulirangako. Nabiwulira abinyumya ku poliisi ekibiri nga bw'abyogera mu bantu. Namukwata amataayi nayimuka ne mugamba njagala yogera amazima. Byoyogera bituufu oba bifu? Gwe bw'oliyogera amazima ofa? Kwe kumukwata amataayi ne bamutaasako ne bamunjijako. Ne mugamba naye gwe musajja gwe alabika yeetaaga keberebwa bwongo. Engeri gyanywa ku njaga tetujja munenya nnyo. Ayinza okuba ateekawo biteeke. Bamutwale senga batuyambako abantu abo ne bamutwala ebutabika gye bakeberera omutwe. Bwe basangamu enjaga kituufu bagamba nti ono omuntu si mulungi n'okubeera n'abaana bange yeetaaga bamuggyako. Kuba ebintu byanyumya bipya nnyo. Byayogera bipya nnyo gyendi. Takwatirangako omwenzi? Tankwatirangako mu bwenzi. Tekibangawo? Tekibanga nawo. Yakyagala nnyo. Ate ewe yakyagaliranga sinagenda na bweru sinatandika goba ku bintu byebweru. Mbukendi kukwata n'omusajja one day oliraba kyendi kukola. So kati wano ate bwagamba nti lwe yakukwata n'omusajja talina kye yakola? Talina kye yankola. Ekitanda tekijjaamu muntu wansi. Ekitanda nange okuyingirayo sijjayo n'akaana akato myaka 5 tekajja mu kitanda. Kitanda kyekyo kye yayingiramu ekyo. Oba yayingira mu ddeeka? Deka yali mpanvu ngeri open because ekitanda yali teyagula na mufaliso. Nze nasulanga mu deka. We nakoma omwezi nako. Nze nasulanga mu deka nga tekole mufaliso. Oba kyagwera mu deka. Teyakunnyonnyola mwenteeko omuntu. Teyangamba deka, yangamba kitanda. Ekitanda tekiyaliko mufaliso. Yayawula. Mufaliso tugugula luvannyuma nnyo. Gugulibwa luvannyuma nnyo nze yaleeta ne ssente ntugugula. Because namuweza sente ezigula omufaliso teyagugula. Nga saagala kuyomba naye saagala leekana naye ne mugamba wagamba teri mufaliso gwa mitwalo 3. Mbu teguliiyo. Teguliiyo mu Uganda? Yagamba teguliiyo. Mufaliso gitandikira ku mitwalo 45. Bwe namutwala ku dduuka ne mugamba tulamuze ku mifaliso egyo. Batandikira ku 2. Nemubuuza ne mugamba naye musajja gwe wangamba teri mifaliso gya 3. Eyo kampuni yali mpya. Omanyi omuntu okubanga omuntu nga tajja busera omubbi tajja busera. Omukalukalu tajja busera. Ya. Yatambula butambuzi tujangu tuddeyo waka ebyo tubiveeko. Bano baseera. Ababiri bano baseera. Mugamba naye olimba. Lwaki onimba nnyo? Natuuka mu nnyumba we nakomerawo natuuka mu nnyumba nge waka wajjudde amazzi. Nangamba naye mukyalo nansonyiwa kino ekyamazzi saakikugambako. Yali atera kuyita linnya kyewaka? Mama Eris. Teyakisoosowazangamu? Nga era bwe natuuka n'ekifaananyi nakiza ku profile pic. Ekifaananyi kyange. N'agamba omanyi tuleete amasimu tukole ki? Bagayita batya like bwabanga alaba message ezituuka ku simu yange eringa naye azirecevinga. Love gye mwalina nno. N'agamba you guys you have love. Nakati mukyalina love. I can't you see? They have love. No, laba you have love. Ng'ayagala kulaba ki? Kufuna information zonna ku simu. Ayagala kulaba nti oba mbadde n'abantu ku simu be mbadde njogera nabo. N'agamba nange ate ye yagaano jimpa. Yete ya swapping ye. Yagaana. Namugamba leeta neeyo nayo nji scanning kale WhatsApp. Lwaki yagala scanning eyange? Mwali musharinga messages. Mbo. Okay. Kati bwe nalaba nga biri bwe biti esimu yagigaanidde. Ne mugamba omanyi kati nange kye ngenda okola nengamba ngenda kujja mu WhatsApp mbeere nga sikozesa WhatsApp. To be cancelling. Mbijje mwanti oganya okumpe yiyo. Nze nga simanyi kiddako kyabaza. Laba enkeera walo we bwaziba. Kwe kutandika okunkuba n'akatuke najja nakaaka ekyuma n'akankubisa enkovu lwakuba sola zikwebikula mu bantu. Nziina. Ne luno olugalo luno lwavaamu. Luno lupya olulaba ensonda eno giraba. Luno lupya lwe lwaddamu. Nze senga siriiwo senga nali ngenda kuttibwa. Kuba Mukama yannyamba nafuna chance ne sitafa. Waliwo ensonga endala gye yakuwa? Olwo ng'ebyo biwedde. Ensonga yampeezo 2 ng'agamba ze yayimirirako. Gyaleeta omuntu omubbi omulaba byanyumya tebigatta. Bwe nabalaga ekitanda ekyo mwalaba kiyingiramu omuntu. Deeka yali mpanvu bweti deeka z'abaana ziba mpanvu waggulu.
nti omuntu osobola omulaba kuba ekitanda kyali bwe kiti deeka eri bweti kati nze wemba ku kitanda nkulengera ne bwoba mu ddeeka wali neŋŋamba nti eno ali muki mu ddeeka eba mpanvu smart we yalindako ya kati bana ebyanyumya tebigatta so awalimba bana ebyanyumya alimba kati womanyira nti alimba nze we bagenda omukwatira obulimba bwe kugenda mu Equity nze okujjako ssente ze n'empanga okugenda ebweru bwe bagenda omukwatira awo bagenda musaba account number ye bamugambe n'ebbanga lye yanyugulirawo n'ekifaananyi kyange bajja kiraba nga nyimiridde nzijjako ssente ezo mbwe nafuna message teyabenyumya nga naawe owulira nti wa withdrawing sente na withdrawing mbwe yafuna message okuva ku ssimu ye mu banka nti waliwo omuntu ajjeko gundi ki ssente yalaba message nti ssente bwe ziti miliyoni 6 zijjiddwako ne bamubuuza tosobola tulaga ku message eno nti esimu yange yayiika naye account number ngenda gikola ki ngenda ginoonya nayo ngifune kati nze mbuuza olwaleero alina kiki kyeyeesigamyeko mwami Nangulo kuba kati kiki ekiriwo kati olwaleero tumaliriza tubeerawo awo sawa zo nga zidduka nnyo ntyo bajja bakola ka statement statement eyo twagitandika Nangulo Kenneth batandika omuggyako statement okuva ku ssaawa 5 bagimaliriza ssaawa 11 okuva ku ssaawa 5 ssaawa 5 ez'okumakya statement bagimaliriza ssaawa 11 ez'olweggulo nga buli we tugendayo bannange kiri kitya olwo naakyaliwa munda bannange kiri kitya omusibe bamute ono akyakola ki akyali mu kulubulu okuva ssaawa 5 paka ssaawa 11 statement kye gye bamuggyako yali statement peni zaalinga zikalira ne bawuubawuubamu byali bingi byeyayiwanga data kati wamaliza ntufuna chance ono n'avaayo emboozi y'okupoliisi wagituwaluli kakati wamaliriza ne badde ewaka okudde ewaka kati ennaku zino ekiriwo kati ndowooza yeebaka otulo n'amanya nti ono omwana byagoba biki bituufu kubanga n'abatuuze nga bamugamba omwana muwe ebintu bye kubanga tumanyi wabba biki bibbe n'abavubuka bali ku kyalo bagamba wabba ebintu by'omuki by'omuwala n'abantu abakulu bagamba ne muyambe omwana oyo omusajja ayagala kumutta amuli bubi abala bamuzira kisa mu mukole ki mu muyambe engeri gyatambula n'abantu abazibu fwe tujjayo omutwe amanyi gye tukola ki gye tusula naye mu abasobola mutukole ki mumutuyambireko kuba omwana byalwanirira biki bibye n'okuzimba ennyumba yagimala tukola ki tulava nga tutunudde weetuti maaso ku maaso ne bulooka n'abazimbi we bali obe yawanga ssente nga bazimba nabo we baki we bali kati oyo yasindikanga ssente kinasinga okumanyaako alina omuntu gwasula naye mu nnyumba mulenzi oyo yanyumizaako nti bagula kapoloti bamwitaani Trevor mwana wa muganda we yanyumizaako nti ono yasindikanga ssente yafissaako n'agula akapoloti ewalala akatali akaawo so Nangulo yagula poloti endala so ekyo kiproving ebigambo bya looya eyanoonyereza n'agamba nti waliyo poloti endala yagula poloti ey'okumeka ey'okubiri ali abekyalo bakimanyi buki bulungi kati wadde okimanyi nti bawa alinayo poloti endala era mu maanyi gaani mu maanyi goono kati walaba bino nga bimutabuseeko akasente kaweddewo kwe kugikuba bbeyi kubanga alaba ono alanduse nnyo agenze wano agenze wali ngati naye okugenda yalina okuteekayo akaki kati n'asalawo n'agitunda kati ke kasente akazikiza buli kasigiriwe kakumibwa buli kasigiriwe kakumibwa buli kasigiriwe kakumibwa asobola okufisa kiri afisse kino ekirimu ennyumba ali kapoloti yakajjeewo addukanye zino ensonga zisobole okuba nga zizikirira awo nkubuulira byange nze ndi kugulaawo ndi agala obimbuuza jje nze mbeera Kabuuma n'oyo omusajja Nangulo amanyi nti ndi Kabuuma ekya poloti kyo kye babadde baŋŋambye looya adde yankonfaminze ekya poloti
kati ate gwe ngambye kipya nti yagitunze addukanye ensonga kuba akawogo tewali nga tannampa ssente nze amuyambye ne muleetera mukyala we ajja kuwa ajja kuwa kati olwo ntyo kati ze zimuyambako mu kuddukanya ki ensonga kibula omwana ono akyabonaabona nnyo era nsaba amuwa obuyambi kubanga ku ssente ze yakola okuva ebweru oli ye chansi gyali mu kukozesa neera okumufiiriza kiri kuba ono taba kumusindikira ssente gula poloti eri essaawa zino teyandibadde n'amaanyi neera amaanyi gakyalwaniramu goyo kati ekitegeeza Kenneth Nangro akasente akamuweerezebwanga yakasaasaanyangako ne ka backup ke kapoloti ke yagulayo keeko kati nze mbuuza omukazi ye yavuddewo mu nnyumba omukazi yavuddemu mu nnyumba Joan ennyumba yagivuddemu n'addayo mu kazigo ke asula awo ku butanka mukaaga waasula mukikubire mu ngalo ez'amaanyi so omulimu gwe tukoze omukazi asobodde okwabulira enju avuddemu naye omwami naye takomawo buli lunaku akomawo lumu naye lwaza ajja na mukazi mupya lwazze ajja na mukazi mupya ati osula mu nju yekka bawo yalinga mutiitizi tasula mu nju yekka kale embeera ze ye muntu abeeranga n'abantu abo abakyala ndowooza najja n'abalambuza nga kubeera nafunako information okuva mu batuuze bwe yaleetanga nga nze siriiwo yabaleetanga nga abalambuza nga bwe yazimba mwami yazimba n'aboobeza kati buli muntu gwe yaleetanga ng'abalambuza ng'abalambuza kati ekyo si kipya gyendi kuba babaleese amugamba nti eno maka gange kati kyeka n'oyo gwe yaleeta oyo yavuddemu yamugamba wange kati yalabye nga bitabuse bwe kusalawo kola kibi yali tamanyi kati olinamuko kusanyu nti mujjawo ye yavudde mu makaago to be sincere no kyogere nga bwe kiri nti kale kyandiba nti ekituufu kuba bwe ne waba yavuddemu waddembe okugenda n'omuntu we ne bwaba agivuddemu agenda n'omuntu we n'agenda naye bw'aba yagivuddemu kuba era yagivuddemu tekikola makulu titannagikuwa kuba sigibeeramu nti sigibeeramu stiru asigala ate aleeta abalala okiraba kati nze mbuuza olwaleero kyekiriwo mu side zene ezaffe bye tutambuza kati saawa zino ebiriwo kubanga n'ekituufu yagenda n'akyogera ewa state juzi nagenda ewa state omusajja mu ofiisi waggulu eyo omusajja n'ambuulira n'agamba otegeeza Nangulo ne mugamba ya n'aŋŋamba yava wano yajja yesitula n'ajja mu ofiisi yange ekituufu n'akiŋŋamba nti kituufu nalya ssente zaaki z'omukazi kituufu gwe yakigamba mu bantu bonna gwe yakibuulira n'aŋŋamba ekituufu yakimugamba nti nalya ssente ze naye bwe banansiba siina ssente zigenda kukola ki zigenda kunzijja mu kkomera n'okulabirira abaana ye reason gye yamuwa yeeyo kati gwe omusajja oyagala mumusiba nze kyenjagala waaba takutte ssente zange kuzireeta asibibwe bwe banaamusiba ofunamu ki anti kyemmanyi nti mu nsi muno like omuntu wabanga abbye ssente y'omuntu bwe bamusiba asobola okufuna abamweyimirira ne baleeta ssente ezo ssente zange kati wati ate tutaddewo nkolagana nteesaganya ya just peaceful transition ogende oba seekyo ennyumba eyo etundibwe nze nfune ssente kuba olaba engeri gye yayitamu nga ssente azikozesa buli kimu operation si kudda wakaawo okudda ewaka fayini okugamba okuddayo naye obulamu bwange buba mu matigga jjukira eri Kaabuma nze sibadde eyo nnyo naye abandabanga bammanyi mu ntandikwa we baatulabiranga nga tugenda n'omwana tulaba akapoloti ako okiraba kati saawa zino genda mbeereyo yabadde nnyo ku ground kyemmanyi nti kale mu bino byonna ebisaasanya ayinza okutya okunkola ekikyamu tomanya so kati oli mugumu okusobola okukkiriza osigaza wakaawo bw'aba akuwaddewo bw'aba mpaddewo nsobola osigazaawo
owange akadde kalabika katukutte at least abantu bawadde updates kati ekirala kanzije nebaza omwami oyo bambi ku bonna babeera ku kyalo nti ye yayimiriddewo nange ate buli kimu akimanyi mwebaza era n'abatulaba pulogulaamu yaffe muba musobola okunnyambako ne mumuneebalizaako bambi bangi nnyo bandekeredde naye ng'amazima bagamanyi naye ayimiriddewo nange muweerezeyo akayimba siina nnyo we muyita naye because nti amanyi obulumi bw'abantu bwe bayitamu ate yalaba obulumi bwe mpitamu nga talaba nti waliwo omuntu angobererako okiraba ko ye najja n'agamba ka anyambeko bino byonna okufuna information because kale ye nga ye ndowooza nga waali omusajja ayinza okuba alina omutima omugumu kuba bangi nnyo mwawulira mbu bamutya ku kyalo naye ye nga ani avaayo n'ayimirira ye tatya kufa kuyimbi nkuweerezeyo akayimba okamuweereze bw'oba tofuddeeyo amukkirize just nkuweerezeyo akayimba mukama ajja musasula mumpeerezeeyo akayimba kitwale nti gwe okayimba ka mugenzi Harriet Kisaakye akayimba ako kajja yimbibwa nga tutuuse ku ki nakati sign of appreciation no problem omulamuzi ow'ekitiibwa webale nnyo ssebo okulamula engeri gy'olamula ala musajja gwe Viki olina effujjo awo kaba tekakola nja kamuweereza nga bino bituuse Viki naawe naye kankubulire olaba mu nsi muno tuba tusuubira nti abantu babi naye sebo abalungi mwe bali naye batono Viki abalungi gye bali asobola okugamba nti oba ayinza okunnyamba nti alina ekigendererwa ng'abantu bwe bayinza okirowooza naye tewali kigendererwa ki omanyi omutima gw'oli olaba ne gwe wazaalamu tomanyi mutima gwe mukama wange nga tugira okumba mukabuuma okola ki mukabuuma luli bambuuza omusajja oyo omutima omulungi gw'alina kiki kyakola kwe tusobola osinziira omumuwagira mukabuuma omwo nkolera ekabuuma nkolera ekibiri nkolera eggangu nkolera esalama road nkolera emasajja saako nebbunga ng'okola ki omulimu gwenkola ndi bbulooka w'amataka ndi bbulooka w'amayumba ndi bbulooka wa buli kimu kyoba weetaaze okubanga oyagala bakanoonyi emmotoka zonna nazo nzitunda gwe kayita ontuukirira n'oŋŋamba emmotoka yange njitunda njagalayo ku poloti njagalayo ku nnyumba etundwa njagalayo kwegulwa njagalayo ku y'okupangisa byonna mbikola yeggwe ddiira nze ddiira abantu bawe ennambayo ennamba yange asobola okunnoonya bw'oba nga onnoonya ku kitimba nkozesaayo erinnya lya Mbalire Robert ennamba yange ey'essimu eri 075M33972 ennamba yange kale so bagenda kunoonyako tugenda kukomawo tubongere updates ne now ndi kubanga nina abantu abamu beni mukwasaganya ono ntera okumugamba waliwo ensonga ze tutabatuusiza mu mawulire nga tuzikolako secretly yes mwami Nangulo tumukkiriza alabeko bye twagala okumutegeeza we tutuuse kuba muwagizi wange mulungi nnyo team viewers mwali ali mu group ya team viewers buli kye tuteekayo akiraba bulungi nnyo so tumutegeezaako ebyo bye twagala alabe then ebirala ne tuleka legal department nekola ki nayo neetambuza side y'amateeka otera okunkubira n'ombuuza ki ekiriwo olumu sikugamba side eyo kitambula ye yagamba embu bwabo tebalina kye bayinza kukola abo baagala likes comments biki kutambuza pulogulaamu yaabwe sofa kiri kitya bukyanga tujja bwe tuba nga twagala likes kanti ye nga ye obwongo bwe omuntu omubbi n'obukujjukujju ne woyina ofunira omukisa kulemesaawo wenyina ofunira kati ayagala nyigiririza eddala nzire ku kisenge ku zero nga tewali kikola kigenda mu maaso kye nnina kukola ate bino we binaggwa okumanya nze nja mulaga simulinaako obuzibu nja ku makinga sure mwe bantu mwe mukola n'embaga nga wendi
N'ekirala mwami tekisoboka Viki. tekirisoboka Mwami era Viki. kuli bagamba nti kuddamu fumbirwa munaye ndiddamu n'enfumbirwa naye nga Bwetogeza ne weeyombekera. soose kwekenneenya gamba nti oba ki togeza ne weeyombekera banno bannakiyombekedde bakaabira mu mayumba lwekyo kiraba ebiiso wamma wangi N'ekirala kye mbadde nsaba kano kange nganza omuki omuntu badde nsaba ffenna tuli basajja si we kiri yes naye abasajja abamu mugenda tugenda kale ne tuva mu byalo nga tetulinayo wadde akakisa e Kampala ne tusanga abaana b'omu bibuga abakuze nga balina obuki ku mikisa gyabwe ne batukwata ku mikono nga kati oyo yakwata kwani ku Kenneth ne tutatunuulira nnyo nti twava mu byalo nga tetulina wadde akakisa mu nsi be twasanga mu kibuga nga bakulidde mu biyumba benywera nayo gati ne batukwata ku mikono ate ne tutandika obbavulunga mbadde nsaba nti tukikomye tukireke kwagala kuddamu kufumbirwa ewaffe tebalinayo gwe bamanyi tebannamumanya sinatwalayo musajja naye yennyini tebamumanyi Tebamumanyi, mutongole tebamumanyi. bamanyi kimu taata wa mwana Yeah. so si mwami we naye ewaabwe manyiyo naye ekyo tekikola makulu ng'ewaffe tebamumanyi tannamanyikwa tobiteeka mu mutondo byali mu batatwalangako nteekateeka sukaali sabbuuni talina olangira musajja byali bijja aisweya okakasa si bye mwali mwesuubiza ggwe nga ovudde ku kyeyo tugende mbabazadde nedda n'ekirala lwekyo you're lying nayogerako ne nimba kiserimba viki wamma wayogerako ne Ken. nayogerako ne nayogerako ovanga ku muntu nga gwe ayagala kola ki ayagala kujjawo akomekereze lwekyo otandise okunyiiga atya mu muki stop nyigging ontyo nayogerako ne mwami defense oli gwe twasinkanako mu ofiisi eyakola endagaano ziri nasangamu omukyala eyakola endagaano ziri ezaali fojale mwami Kenneth kwe yali yeewunzise nnyo nga kwe yeewunzise kati namusangamu omukyala eyazikola wamala okuzikola ne mubuuza bye namubuuza nannyonnyola ne ŋŋamba mwami Senteza mukyala we yagenda ebweru n'akuba ekyeyo n'akuweerezanga ssente n'ozimba emizigo n'olongoosa n'ennyumba n'etereera nakati muli aba babiri lwaki oyagala ono omwana ye atayawukane ne bbaawe nga gwewo yagenda ebweru n'akuba ekyeyo muli babiri kuba namubuuza azino nsonga kati zigenze eri zireke zireke kale so kale byebyo be banyiizizza mu vidiyo eno disclaimer mumanyi wajja etera okulaga tusinkane mu updates ezitannaba kubanga zireetebwa ku mmeeza ssaawa yonna zijja mweraba